Eno y'enfaanana y'ekigimusa ekinoonyezebwa ab'akakiiko ka State House Anti-Corruption Unity. Ebigambibwa nti bye bimu ku ebyo ebyali mu konteyina 28 omusuubuzi munnayuganda ze yajja mu ttake kyokka n'agaana okusasula. Tukitegedde nti omusuubuzi ono nakati atannakwatibwa yali awuliziganya bulungi ne musigansimbi ono ow'ettake kyokka bwe yamala okumuweereza konteyina z'ebigimusa amasimu n'agaggyako. N'abawa ebyamaguzi bino product bagita iskenderun fertilizer kwegamba ebigimusa nga yadiringa nabo mu bulungi ne bwe batuuka eno bwe bamala ofuna product ate ne basalako communication yonna esobola okukola ki okumusasula. Mu kudduukirira omulanga gwa musigansimbi akakiiko kano kakedde kufuuza mu kifo kya Container Village ewatundibwa eddagala ly'ebirime mu Kampala nga basuubira nti banaafunayo amawulire agasobola okubatuusa ku banyazi bano. Leero tuze kwogera n'abasuubuzi okubasaba batuwe information era batuwe leads bwe basuubira okubanga product kubanga already muno twafunyemu product era abantu abamu bakwatibwa. Je twogere ebigimusa bwe abandi bwe babifuna ate muŋŋambe Mukama tuweeyo omuntu ayina ebigimusa ddiiru yayiise. Batubulidde nti waliyo n'ebitundu ebirala gye basuubira wali ebigimusa bino nga naye abaayo babakuumiddeko amaaso. Tulina leads nti biri Masaka, ebirala biri wano biri Ndeeba, ebirala byatuusedde Masaka naye nga soose eri wano. Essimu ezibino naye ezimu baazifunye. Mutuyambe munyambe muweeyo ebigimusa. Kyokka ku basuubuzi mpaawo abayambye nga waliwo n'abawuliddwa nga babuuza n'abaliyirira singa bakomyawo ebigimusa bino bo bye baagula ensimbi. Kitegeeze kiraga nti ababiina bambuuza nti ababiina bagenda baddiza ssente zaabwe ze baabigula. Musooke mubireete tubawandiike mutuwe n'eyabireeta abaddiza essente. Ekigimusa ekinoonyezebwa kibalirirwamu obuwumbi bwa Uganda 2 n'obukadde 2 nga kino kiteeberezebwa okuba nga kyayingira mu ggwanga wakati w'omwaka ogwaggwa wabula nga tutegeezeddwa nti okuva mu Desemba w'omwaka ogwo bagezezzaako okulinnya akagero omutwe omukulu eyayisa musigansimbi kulitalaba wabula nga buteerere. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.